Red Zone TV kwoli nga bulijjo bale kubanga okyatugoberera sebambulire Patrick Nzembera nga nkuweereza abatambula naffe mbebaza mwebale kubanga mukyatambudde naffe ebbanga lino abamala okusubscribinga kati gwatanaba kubanga subscribinga nga bwe tukuwa updates zino amawulire agajja ge tukutuusaako ate nja kukusaba naawe okkirire wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eyo okwate ne kade akaka notification oberenga tomissinga nsonga yonna buli kye tukuwa kijja kuba kikutuukako mangu updates zonna nga bwe zinaaba tuzitaddeyo ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya nga Red Zone TV eyina ensonga yonna gyetaddeyo kakati olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Desemba omwaka gwa 2023 tugenda mu Christmas naye njagala okutegeeza gwali ku Red Zone TV omukyala owa National Unity Platform amanyiddwa nga Olivia Lutaaya enegenda kuba Christmas ye Eyokusatu ng'agiriira mabega wa mitayimbwa abakulu abo boolaba ye Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya Secretary General oba Ssaabawandiisi ow'ekibiina ekya National Unity Platform olunaku olwaleero akedde n'agenda wali ku Mukkomera gye basibira abakyala n'alambulako omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya bambi yasibwa oluvannyuma lw'okubeera nti yasangibwa ng'awagira buwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ng'awagira enkyukakyuka oba ng'agoberera nnyo ekibiina ekya National Unity Platform abasajja ne bagamba kati gwe olina okuba ng'osibwa talina musango nnyo guli awo gumuvunaanibwa okuggyako ekyo kati njagala okutegeeza gwali ku Red Zone TV nti omukyalo oyo awetwogerera akyali mu Mukkomera era enegenda kuba Christmas ye ya mulundi gwa kusatu nga bambi agirira mu Mukkomera kitegeeza gye emyaka 3 n'okusoba gyagenda okubanga gyawezeza mu Mukkomera si ye yekka nno naye waliyo abaana bangi abali mu makomera abamu abawambibwa abamanyiddwako gye bali abalala tebamanyiddwako kubanga Olivia Lutaaya ye mukyala musibe naye nga ye amanyikiddwako waali kuba bagenda ne bamuceekingako naye abantu bano boolaba awo ku screen yo abo omuli ba John Damulira ngenda bakuwa amannya awo bali 18 abo tebamanyiddwako gye bali abamu abasinga obungi batugamba bandibanga n'okufa bakola ki nga bafadda kati wano ku Red Zone TV oluvannyuma lwa Secretary General David Lewis Rubongoya okugendako wali Luzira gye basibira abakyala n'alambulako Olivia Lutaaya n'enjagala nange nkujjukize nti tali yekka abantu bangi abaabulira ddala mu makomera gano abaabulira ddala mu gye baabasibira oba gye baabawambira nga teri amanyiwwa gye bali naye nga ne bwetwogera olunaku olwaleero tewali amanyi mayitire ge abantu beebo lisiti nnene abantu 18 naye ng'abasinga obungi basukka ku abe 18 abasinga obungi babatugamba abalala tebabatugamba n'ebintu ebirala bingi nnyo nga wotero biraba embeera yonna ezzeeteekebwawo abantu bazze babanjibwa embeera yonna abantu bazze bateekawo embeera okubanga bafuna abantu baabwe naye nga tewali kikolebwa kakati olunaku olwaleero Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya agenzeeko n'amukyalirako bambi naye nga bannayuganda bangi beebuuza kati ate bali abalala abatalabikangako abatamanyiddwa gye babasibira abatamanyiddwa kye babavunaana ate bo tugenda bafuna tutya kubanga mujjukire abamu ku bakungu mu gavumenti ya NRM bavuddeyo nga bakkiriza nti gundi tumuyina gundi twamukwata ku musango ABC abantu beebuuza aliwa Olivia Lutaaya ali mu Mukkomera fine talina musango gumuvunaanibwa fine naye bana abalala bo baliwa kubanga ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission kyavaayo ne kitegeeza nti abantu abamu twabata abalala 18 twabaturesinga naye twalemererwa okumanya wa we bali omukyala akulira ekitongole ekyamanyiddwa nga Mariam Wangadya yavaayo n'afulumya statement n'ayogera ku bantu 12 be baata n'ayogera ku bantu 18 abatamanyiddwako mayitire na buli kati nga omuwendo ogwo gukola abantu 30 abawambibwa 12 baateebwa 18 nga mu bane 18 mulimu Moses Mbabazi amanyiddwa nga Kawenja mulimu Dennis Zimula mulimu Shafiki Wangolo mulimu Martin Lukwago oyo no Martin Lukwago waliwo yavuddeyo ne yeeyita ye ate yabadde yakavaawo ate ne wabaawo omulala ajja n'agamba mbu yavudde mu Mukkomera ly'e Kaseese n'ategeeza ab'eŋŋanda n'ab'emikwano gya Martin Lukwago nti gyali eyo mu Mukkomera erimu e Kaseese kati no kuliko abalala nga Peter Kirya kuliko John Damulira kuliko Michael Semuddu kuliko Muhammad Kanatta kuliko John Bosco Kibalama ono nga yasinga okutambulirwako nnyo ensonga Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi we yavaayo n'agamba mbu Kibalama n'abamu ku bano mbu baddukira Canada kati no listi nnene kuliko Vincent Nalumoso kuliko Yuda Sempijja kuliko Musisi Mboowa
kuliko Musitaafa Luwemba oba erinnya liri Musitaafa Muwemba naye nga Musitaafa Luwemba, kuliko Hassan Mubiru, kuliko Isima Sessaazi, kuliko Godfrey Kisembo, kuliko George Kasumba, kuliko Joseph Baguma. Eyo nno listi be bamu ku bantu 18 abaabulawo nga ne wetwogerera essaawa eno tebamanyiddwako mayitire, teri amanyiwa gye bali, teri amanyiwa gye babasibira, bwe baba baafa teri amanyiwa mirambo gyabwe gye gyasuulibwa. Red Zone TV kwoli amawulire gano mba nina okubanga nga kuwa kati olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya ye era nga by the way y'omu ku bakyala abatono ennyo abali mu busibe olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bannayuganda bangi bavuddeyo nga beebuuza bamulanga ki, era bwe banga bakimulanga ebbanga ery'emyaka 3 lyonna n'aba nga tasalirwanga musango, kyetaaga okuba nga bannayuganda bakiteekako nnyo embeera. Kati nno mu bantu abamu okulinga ba Patrick Ahumuza, Stephen Muleme, Jamshidi Kavuma, Geoffrey Kirumira, Marvin Charles Ntale, gwe bali bayita Muhammad Haruna Badru Sonko n'abalala omuli Abudu Bayani Baguma n'abalala Bakalidi Sebi, Alex Kabugo, Yasini Sebunya, Fred Kajimu n'abalala Sadat Saddam Mubiru. Bano bo ekitongole kya Uganda Human Rights Commission kigamba nti abo bo twabata era baali bakwatibwa. Ebyo mbijjukira bulungi nnyo omukyalo Mariam Wangadya ng'ayogera ebigambo ebifaananako bwe bityo ng'ategeeza ensi nti abantu abo bo twabata baali 12 kati 18 naffe twalema okutulesinga okumanya wa we bali, era nga ye bw'atyo bw'ategeeza nti abe 18 bo naffe bakyatulemye okumanya amayitire gaabwe. Kati abo bannayuganda bwe bavuddeyo ne beebuuza naye kati ddala ebintu bino ekitongole kya Uganda Human Rights Commission, ekitongole eky'amakomera, ebitongole ebyokwerinda omuli police, UPDF, military n'ebitongole ebirala byo bikolera ani? Uganda Human Rights Commission gwetakolera era byo bikolera wa? Ekitongole kino okubanga tebikwatagana kukolera wamu kakati ebyo nno ne bibeera nga biri awo. Ekkomera erya Uganda Prison Luzira Women, omukulu David Lewis Rubongoya jakedde olunaku olwaleero okulaba nga alambula ku Olivia Lutaaya. Oyo abadde atera okuleetebwa mu kkooti ennaku ezimu, emirundi egisinga ne batamuleeta, naye ng'ebiseera ebisinga aleetebwa mu kkooti z'amagye kyokka ate nga civilian. Ebyo byonna ebibuuzo bannayuganda babyebuuza era ne bantegeeza nti mbajjukize mu ababanja abantu bammwe, ababanja abantu abaasibibwa olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu, babategeeza nti temuva ku mulamwa, musigale nga mubanja kuba abantu bakyaliyo ate nga bambi obulamu bwabwe babwetaaga, famire zaabwe zibeetaaga. So kati gwe abanja b'obanja yongeramu amaanyi. Wano ku Red Zone TV bantegeeza nti guno nino sigala nga ngukola kubanga abaana bangi amannya agawulikika n'agatawulikika. Sibambulire Patrick nze mbeera wano nga nkuweereza, weebale kubanga okyatugoberera ku Red Zone TV, kyokola kya mutawaana nnyo. Ate naba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza, nyongera okusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinga ku channel yaffe eno, okwate ne kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Njagala okukulisaayo omukulu David Lewis Rubongoya gy'abadde e Luzira okulaba nga achekinga bambi ku Olivia Lutaaya agenda okuba nga aliira Christmas ye Eyokusatu mu Mukkomera ate bambi nga talina na musango gumuvunaanwa okujjako okuwagira obuwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuwagira enkyukakyuka n'ebintu ebirala ebyandibadde tebisibya muntu. Twongera omukulisaayo David Lewis Rubongoya, weebale kubanga omulimu gw'okola gwa mutawaana nnyo. Tuwuliziganya ate mu updates eziddako.